Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Nsooka okukutegeeza ku nnyimba ezibeera ziwandiikiddwa mu butabo. Ekituufu kiri nti ennyimba ezo mba simanyi mudigido gwalwo mutuufu oba lwayimbibwanga lutya mu kiseera ekyo. Oyinza okuba olina akayimba k'omanyi nga olina kewawulira nnyimba n'ogamba ate nga k'omanyi bakayimba bulala ne ku ngeri gye nakayimbamu. Ekituufu kiri nti nze oluyimba ndukwata ne nduwa omudigido ogwange gwe ndaba nti gwe guyinza okuluggyayo obulungi. Kageri ke ndi musomi ke siri muyimbi, ne tutambulira awo mpola mpola. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Gajjuule yali amaze okukola ekikolwa eky'obutemu eky'okubeera nti yasanjaga mukazi we n'amuggya mu bulamu bw'ensi eno n'abeera nga yamuziika ku kimu ku bisenge mu nnyumba ye. Okubuulirizibwa kwakolebwa naye ate obujulizi tebwasobola kubeera nga bufunibwa, newankubadde Gajjuule yeefuula ng'eyali tamanyi mukazi we gy'ali ne yeetaba mu abo abaali bagezaako okumunoonya. Ebigambo byayitiŋŋana era abamu baali bamusimbako olunwe lw'okutta mukazi we, naye ng'obujulizi obutuufu obukakasa okulumiriza okwo tebuliiwo. Era bwe yakwatibwa teyatwalibwa na mu kkooti wabula yateebwa buteebwa. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula yaffe Okalyadda. Waba wayiseewo omwezi nga gumu kasookedde Gajjuule ateebwa, Kasooba n'akyalako mu bakadde b'omuwala kubanga yali abamanyi. Yabasaasira olw'omwana waabwe okuzaawa n'abulako effiire. Bwe yabisirisa, nnyina w'omuwala n'amutegeeza nga bwe yali akakasa nti Gajjuule muwala waabwe yattamutte, nti n'ekyali kimukakasisa kwe kubanga omufu yali yakamuloosa enfunda eziwerako nga bba bwe yamussa ekiso n'amuziika awantu awakutte. Nti naye omufu aba agenda okumulagirira we yaziikwa n'asisimuka. Yamaliriza nga bw'afeesa bw'akulukusa amaziga nti, "Singa gwe wawuma omuto mu kubuuliriza ku musango guno, nga kasanga wendi gwakudde ekituufu. Naye omuntu gw'okufa n'abulirako ddala n'amalaalo." Omusango gwabuulirizibwamu nga Kasooba taliiwo, naye yali amanyi nga banne abaaguli mu mitambo tebaaleme kuwenja bujulizi mu buli kawonvu n'akagga. Oba nga baabulwa, naye ne bwe yandibaddewo talina kisingakaawo kye yandikoze. Kasooba yaddayo e Kampala ng'abiggyako omwoyo. Naye lumu abaali mu ofiisi yaabwe yeegayaaza n'ajjukira ebigambo bya nnyina muka Gajjuule. Yaggyayo fayiro y'omusango ogwo agitunulemu, si lwa kubanga yasuubira okusangamu ensobi yonna, nedda, wabula ekirowoozo kyamujjira bujjizi ate ng'eri awo kumpi. Yagibikkula n'agyekenneenya naye teyasangamu kasobyo konna era nga bwe yasuubira, bw'atyo n'agizzaayo. Kyokka okuva ku lunaku olwo buli we yaddanga ng'ekirowoozo kimujjira nti osanga nnyazaala wa Gajjuule yali mutuufu nga muwala waabwe battamutte. Ekirowoozo kino olw'okulondoolanga Kasooba n'okumukkeŋŋeeterezanga emmeeme, yalwedda n'agenda ewa mukama waabwe n'asaba akkirizibwe addemu okunoonyereza ku by'okubula kwa muka Gajjuule. Kino abeera mulala nga ye yakisaba kyandimusambagiddwa, naye nga kizibu okukimma Kasooba. Yali amanyiddwa buli omu mu kitongole olw'obumanyirivu n'obusobozi bwe, nga takola kintu watali nsonga ntuufu newankubadde nga tagyogereddeewo. Bw'atyo mukama we kyeyava talonzalonza kumukkiriza. Kasooba yakwata obuntu bwe bwe yali yeetaaga olw'omulimu n'alamaga olw'embalala. Bwe yamala okweyanjula ku poliisi y'embalala n'awetamu n'ajja ng'asejjera n'akomawo mu Buddu. Yajja yeetisse ekirago kwali kwewuubira muwogo omubisi omususe n'akaleko omuli amazzi. Yali ayambadde buziina obutimaya amazzi era ng'ayogera Olunyarwanda n'Oluganda olumenyefumenyefu. Bw'atyo n'afaananira ddala omupakasi anoonya emirimu ow'ennaku ezo. Yali afaanana bw'atyo bwe yaggukira mu Buddu era nga yeepaatiiseeko n'erinnya lya Nnyembeza. Yatandika okupakasa ng'alima mu byalo ebyali birinaanye n'ekya Gajjuule kwe yali.
Nnyembeza yalabika nga musajja mukaatakaata munyumya eyasesanga abantu ku bidduula by'omwenge olw'amazina ag'ekirundi ge yatyebulanga n'obugero obusonge bwe yamegguzangawo mu luganda olumenyefu. Yeeraga era ng'okusiisiitira olubimbi n'okulonda olumbugu tewali amuwunyamu. Ebyo byonna byamumanyisa mu byalo ebyetooloddewo. Buli we yagendanga nga bamuyaayaanira okumukozesa, naddala olwe baatalaaganga ebyalo ne banne nga bagenze okusaka emmere, ate ne gye yasulanga nga bamwagala olw'okwetumanga obuli mulimu obwawaka. Lumu yagenda ewa Gajjuule n'asakayo emmere. Olw'okulima obulungi n'olw'ettutumu lye yali yeefunidde, Gajjuule yamukubiramu enkota y'ettooke era n'amusaba asakenga ewuwe bulijjo. Nnyembeza yasooka kwegaanyisagaanyisa ng'atayagala kyali kimusabiddwa, naye oluvannyuma lw'okumwegayirira n'akkiriza. Yasakirayo ekiseera kitono, Gajjuule n'amusigula okuva gye yali akola, n'amwongeza ensimbi n'amuleeta akulerenga ewuwe naye nga tasulayo. Nnyembeza ewa Jjuule yakolayo omwezi gumu, n'amutegeeza nga bwe yali omulimu ajja okugwabulira olw'okubanga gye yali asula baali bamugoba olw'obutakyakolayo. Gajjuule teyayagala kufiirwa mukozi mulungi ng'oyo, bw'atyo kyeyava amuwa ekisenge ekyali ku ffumbiro asulenga omwo. Yasindika asitamye, anti Nnyembeza kyeyayagalizanga embazzi Kibuyaga yali asudde. Yasengukirawo mbagirawo, si kulanga Gajjuule kamudde akadde omufu oba n'akyukira mu kiti. Nnyembeza yalimanga bw'akolera ne ku mukama we buli mulimu obwawaka. Bwe yamala okuggundirira mu maka, Gajjuule n'amwesiga n'atandika n'okumutumanga mu nnyumba okunonamu ebintu oba okumwereramukko, naye ng'ekisenge ky'omu ddiiro eky'abagenyi tekiggulwa era takyeraamu. Ebbanga lino lyonna Gajjuule teyasiinya ku byakubula kwa mukazi we oba okwogera nti yali awasizza nako, ate nga n'abaana abandimulopye yali yabatwala dda mu b'eŋŋanda ze. Kino kyewuunyisa nnyo Kasooba. Ddala lwaki Gajjuule yali tayogera ku mukazi we? Yali yeekengera ki? Yalina kyatya? Ye lwaki ekisenge ky'omu ddiiro tekiggulwa, ate nga bwe kiggulwa tamukkiriza kukyeramu? Muno mwe mwali mpombo? Bino bye bimu ku birowoozo ebyasejjeranga n'okuteeyengera mu mmeeme ye. Gajjuule yalina emikwano gya muswaba era nga n'abantu bamutya, naye bw'ataabanga ku binyumu oba ku mwenge nga bamuyimba. Omutandisi ng'ayimba ennyiriri ebbiri ezisooka, ate abalala ne banokuza ebbiri eziddirira bwe bati: nja kufuntuula nkutte nga Gajjuule bwe yatuttira Nakaye n'azikirira, nga Gajjuule n'azikirira. Nja kufuuyira eribindi nga Gajjuule lye yafuuyira Luboti n'awubwawubwa, nga Gajjuule n'awubwawubwa. Nja kutimpula nkutte nga Gajjuule eyatuttira Nakaye gaali kwoleka, nga Gajjuule gaali kwoleka. Baayimbanga n'ennyimba endala nnyingi ezakiibanga okumusunga n'okumukomekkereza obutereevu nti yatta, so nga mu mulamwa kyezigamba. Emyezi 8 giba giyiseewo kasookedde Nnyembeza asenga Gajjuule n'asaba mukama we agendeko embalala alambule ku bamanyi. Mukama we naye teyali mubi n'amukkiriza. Yamalayo ennaku mbale n'akomawo n'akavangata k'ensimbi. Baatandika okumenya ensimbi okutuusa lwe zaggwawo, ate n'akimayo endala. Kino ng'akikoze enfunda 2, mukama we yamubuuza gye yali ajja ensimbi ezo. Yagobera mu nnya mu ssubi. Kyokka Nnyembeza yasooka kwesoloba bba kibuuzo n'abanga atayagala kumubikkulira kyama kye. Naye oluvannyuma lw'okumukemekkereza n'okumusindirira ennyo yamubuulira. Yeetetengula nga bwe babba obulindo bw'ensimbi ezize n'agenda azikukulira mu nkoola z'embalala. Eyo gye yazisomolerangako n'aleeta. Yategeeza munne nga bwe baali tebakyasobola kumuvumbula olw'okuba ng'obuwuufu bwe yali abuttaanyizza. Oluvannyuma lw'ebyo, Nnyembeza yeeyongera okukwaza emirimu gye kinnawadda era ensimbi bwe zaakeewa n'agenda aleetayo endala ne banena. Buli lwe yagendanga embalala mbu okunona ensimbi ng'awaayo lipoota y'abe yabanga abeze,
Ku poliisi teyatuukangayo, wabula gwe yawanga ebyama yamusanga ng'amulinze mu kafo akalagaane mu lukoola, era oyo ye yamuleeteranga ensimbi ze yatwalanga bamenkenye. Yakolera ddala bw'atyo okumala ekiseera okutuusa olunaku lumu Gajjoole lwe yamubikkulira ekyama. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kutandikira awo twongere okumanya biki ebyaddirira era kyama ki Gajjoole kye yabikkulira Nnyembeza oba gwe tumanyi nga Kasooba. Akuume atakumira mpeera.